Ab'ebivulu twawa guidelines. Olina okuba nga olina clearance okuva mu police. Ekivulu olina okuplaninga ne police ate ne security yonna ku district it's bali joint. Togenda bugenze wa DPC n'ogamba nze namaze. Muyina kukwatagana mwenna aba intelligence, DPC, nanyini kifo. Ekifo ekyo kirina okuba nga kiri inspected. Abantu agenda n'aleeta abantu 2,000 mu kifo nga kisobola kutuuza abantu 50,000. Those are some of the risks. Tekirina exits. Tekiri inspected generally. So ebintu ng'ebyo bwe twogedde bwe tukwata omuntu yenna nga teyagoberedde regulations zino manya nti ekinakutuukako tekijja kuba kirungi.